era buli kimu kikola ki na buli kimu kitambula bulungi muri bulungi forete tuli mukoma ndagala ono kyagamba epesa okubanga ekoko tekirenge kufuirire beko ze bulungi na bwekirya oyokwebe fuirirako byonna byonna tubyogera tukkirize obukulembeze buva wa Katonda ne betulowooza nti bayinza otukulembera mu ngeri gye twagala ate munayo ebintu bizibu nnyo bayinza okavumba ne bagenda ne bakola banana remix okwagala okulumyani Alien Skin wongo nomwana yatandika ne Alien Skin okitegeera kati baana abanga Alien bamayanja bala abanga Alien Skin tebajja kumusobola olw'ekibuli kye by then ne bagamba akatumuna kwa by then olw'ekibuli kye nakati atumujjeko embirizi kati ne basika olubirizi efiki Gaza kati lwamukosa era agenda okulaba nga tebiina gye bikola ki gye bimutwala nadde Alien Skin nga ajja amwetondera munennyamba kubanga n'akazigo gakakoze eki nga kaganye akafiki Gaza kati nze nkubuulira fiki Gaza oyafuna mukko kulinnya n'ava gye yali asula saagala kwogerayo kubanga yagenda bamuwanja emyezi 2 yali asula mu nkerezo n'avaayo n'agenda ebuziga n'afuna ennyumba nga $2.5 nga mwasula abeera luwafu anti yasooka buziga wakubide zibbanana zibiki olimba Ketuli ku The Truth Media wamone Flex Media official kwetuli olunaku olwaleero ndide sula ebintu bingi bigenda mu maaso weekend mbale sina kufuna ko naye tulina ebintu bingi bitambula watandikire watulina muhamu agenda kwesimba okuba meya ina muhajja Kigundu erukwago babinkana tulina mu Fiki Gaza okubba okudamu okumukwata okubba ate bamukwasizza ki anyway tulina mu Chameleone okudda amadaga Chameleone gacha balo bagala okumusondera akawumbi naye tebannaweza wadde 2 emitwalo nenzo nalabenga yagala okola anonya visibility ate takyalabiko yagambye wakawumbi namulabinga just yagala naye amanyiti ridingira kwekyo tulina mu ani awo mulala mutabani wa gundi wa Nyanzi yekubize ekifaananyi ne President Museveni ne bamutabukira anyway tuzatandika ku Fiki Gaza ebintu Fiki Gaza bino biraba otya ekisooka from day one ze nabagamba Fiki Gaza musiba si palaso era ekyo nze nakigaana mullo nganze olw'ensonga zange era nenziwa naye ng'abaana balemeddeko nti omusango guli mwani ulimu palaso nasooka neyewozaako ogwasooka palaso nasaba live ya TV neyewoza kunanga abannange okubalimba kubi newemba nina simwagala maanyi ki ge nakozeseza engeri gye bamukimamu nga maama agamaanyi nagajjeewa Fiki Gaza nagenda guno omusango gwalo n'aguwuuta $10,000,000 ne bamuwa bail aba afuluma bwati ku kooti ne baddamu ne bamukaba twazeemu kulaba vidiyo ekiro ali Wakiso bagaa nti musango naye yagidizaawa era ne lwe ekyamulemesa okudda ku kooti baba bamuleeta bwe bati okujja ku kooti baba bamusaze ekkubo abaye Wakiso ne bakuba nti yalina fayiro wano ate ze mutabanyi muwendo nti eno bambo yababbayo dda ne bamuzza mu kaduuku ne bagagwe ojja genda ekya mu kooti abaana bakubye emiranga bamukube nalabye Black Sugar ng'akaaba yabadde alina okukaaba kubanga yasigaza ekisumuluzo kyaki ekya Fiki Gaza ate akisigaza ngani tukimanyi kiki simanyi up to date mbeta yasigaza akasumuzo ke waka ati yakamuwadde beti yenga agambagera kubeera busy ate beti ye yabadde nako ate beti kati yalinga official wife owani wa Fiki Gaza era bamusanga amenyo okumukwata okumenyani embozi tekubira akadujijumye sura embozi jimye bulungi kuba kati ebintu byogera sibitegeera kati nyumya bulungi nawulira ati wali alinganze kati atabitegeera ebintu Fiki Gaza bamukwata bamusanga wakawe kumenya sijja kuyita waka kale daba waka kuba wabeera kyemmanyi abantu be basooka wa Fiki Gaza ne batamusangayo basanga mukazi we yakazaala tanaweza na myezi 2 ng'azadde ono mwana gwe yajja mu spa kyetagisa
nange oba niko kikyamu ki bali yasanze omwana yakazaala era gubala mu kavidiyo ng'omuwala azirise ngo naye wapoliisi ozamufaako ebwa zirika bibyo zirageze kukola byabwe omusajja n'akuba saki omuwala ali wali azirise nibajja ebijambiya bibiri biki nga bipya gundi bye yagamba nti baali baguze byali bigera kutema bisolo byali eyaggwa figaza mukinjaji buli omukyafwe oli wakosa tonga ombuuza buli wekyogeramu yatema ennyama yemakindi kati njagala onyumiza okuvaawo kakati ebimu tujja kubibuuka tobaako kyobuwanga nange sina kyembuuse kubanga naye nga bambi nze mbonna abanakuwadde nanakuwaliddeko beti ki okay nakuwaliddeko kubanga omusajja aluma omusajja bamututte emboze enyumye bulungi gitambuze bwetyo kati mune beti otamanyi kati yabadde mu kintu ate nakawere ye ebyo bimanyi yatugeesera n'amanya agamba oke nakkiriza era nolwo beti amanyi okulumba kwawe nakawere waali nakawere abadde wa maama we abadde yakadda okusindozo babiri kuba yadda olwokutaano luli eri so owaffe beti yabaddengawo atereza ng'alumba kwawe omukazi ate omukazi abaddewo omukazi yazaalira Kirugundi bayita Kawempe Faro hospital bamala okuzaala ne babasiibula yamala ennaku 3 ne bamuvuga paka wa maama okumunyiga n'okumutereeza mugana wa Nakawere mumanyi so kati beti nasigala nga yali mu system kati ne beti naye along the way ne bamuwambako ekisumuluzo black sugar kati yakiina era ge maziga gewalabye agewaka ekyewaka munasonyiwa ekigambo kyegenda okukozesa kirekete okikozesa era tewajja kukusonyiwa kala ne black sugar awambako atya beti ekisumuluzo yamugamba bateesa manyi kati bino ebintu bya industry so okuteesa era ffenna waffe nga tukusinza gwe ku buvunaanyizibwa bw'olina olina okubeera ku TV olina okubeera mu mawulire olina okugenda eno kati nze wendi dako beti ne black sugar ne bali afikigaza ekimu ku byo osobola okulondako ekimu naye nga ye beti agyebale emiki yatuusako ekiwato afubye emirimu olinga kati bangi agyebale mbalirayoko kabaka nakawuka awode ukoma wali ndade kale ani ne oyegera kabaka abantu bagamba nedda okitegeera oyo ani namanti kabaka tumumanyi oyo babadde basibako emisango ali mu kuzimba mu kizungu eyayita live yennyonnyoleko nti sinze nsiba omuntu nakutegedde oyo omumala mulimba kojja mumaze anko kakati gattako muleke osakiyite papas nanga amannyo gange sigaye magumu ennyo engumi egi egayiwa naye ngamba okusinza wendaba engumi emu ewawajja enkubye wano wallahi billaga katonda muggulu genda ku nono waffe gwe tubeera naye oye baŋŋamba ekituufu ekituufu yaŋambe kagazi kazibu sula ejjo sula tuyongeramu birungo ejjo naye ono n'omwana oyo nalina emmeeri nememerisa nanyumiza ebintu bingi naye abaali bamukwano babiri bombi n'abayigiza ekisenge kituufu agakatonda yakikola mba mukwano babiri eri yefuula manager ate ono ye official agenda okulaba bombi bali mu ntabwe ebuluma ekisajja si kangu anti kamala mangu kangu oli musajjawo soyo wange sinza mulumba munange byebyo emisango egivunaana omwana oyo gyakubba byakubba mubbi yakubba ssente biki ebyo bikyo kola fujjo
ajja kubivaamu kati bajja batyo mukwata ate wano ku kooti ogwokubiri anti kati abamukute bali abeewakiso aba fayiro ezoludde ezasooka okitegera kubanga bamukwata anti olaba kati jjukira emisango egibeera mingi ekyo kibaawo nnyo omuntu nga alina fayiro ze nnyingi ogundi bali basobola okuba nga eyaabwe baali bagikola dda kati ate eyaabano ebiseera ebisinga baali balina okumwetaano kugundi si ku kooti maaso bagiyita magistrate eyawano bamusomere kubanga esooka ebbanga lyona bamukumidde katwe bati bamukumira mu bumenyi bw'amateeka saawa 24 zaggwako bagenda mu wiiki yalaba Alien ng'akaayana bamugana okulaba omusibe era yamulabirako wano ku kooti anti Alien waliwo ensonga lwaki bamugana okulaba omusibe baali basuubira nti ajja kukola commotion wakati y'okwagala okutaasa mukwano gwe naye bamukwate anti Alien naye alina bondi so kati okuddamu okumukwata ayinza okukomawo nga tumaze nga Museveni amaze okulayira 2026 so kati ebyo abyewala so oba ng'olina emisango ate kati Alien alina fayiro nnyingi wano ekatwe alina egiriwo egyensambya nayo tebagijjangayo biki gikyaliwo kakati ate ye kamugira muyinako nga jo muyitirivu DPC yamuganze ngenda kumuhanda oli ŋŋaŋŋanzi yamukoledde video naye bagenda kutuuka kakati ne waliwo olutalo olw'omunda bannayuganda ne bakutegeera Alien bagenda kuddamu bamukwate ate ku luno ne bamukwata bagenda kumukwata mu nkwata bagita bateyo enkwata muvumbagatira nga kiyenje abantu banagenda okutegeera nti Alien bamukutte ng'obedde yakali emboko ze nga 3 baŋŋamba kyekimu kye baakola abalenzi mbu baaba empisi wala si mulenzi ng'empisi vuga kumukumu era kyonna kyakola oba obuuza no nga n'obulwako gw'obuuza kyonna kyakola abeere mwegendereza nnyo oba simu zino tuzikozesa ebiseera ebisinga etamanya message etwogera wa gyetuuka biki naye olutalo kati buli wakati wa Alien Skin ne DPC amugira wakati wano ye yagambye ye ebintu bye si bya mawulire n'abamawulire tetujja kutegeera naye kyagenda okukola Alien Skin ayinza okuddayo Masaba Alien we Masaba naye ayinayo abantu Masaba Masaba tekiri eri gundi Busiya obusindise wala otogedde ng'ekikopi wali olutalo luzibu nze kasita yakwata n'amukolera video luzibu abasajja abo kati DPC oyo omulaba akoleredde ekyo kyali okusiza ku transfers wano okutuka okubeera awo ekatwe naye emirimu gyakoledde abakulu okitegeera aliko otandika omuteka mu ssimu yo otandika omugamba omubbi akolagana n'ababbi mukwano gwange era babadde balese emmotoka nze natuusawo emakindi jjo sawa zabadde nakeddewoko kubanga mpita eri wafu ndaba embeera nga bweri nendabawo nze waliwo abantu bemmanyi nga bano tebatera kubeera wantu nga womulaba bwati n'owolabye balinga bataano naye nga olabako omu omanya abataano balina we bali kati babadde bazze kukwata Alien ejjo kyonna kye yabadde asuubira okukola kunga bavubuka simanyi Fekigaza Free Fekigaza nga babirinze senga kati n'okutuusa olunaku olwaleero nabalabe nga bakola video nga babukwatira distance emmotoka mugirengera senga n'olunaku olwaleero teri amanya Alien Skin waali naye aliko emmandwa yajjajjaawo oba mukasa oba kiwanuka oba kiweewa ate gundi abo ekyagenda maaso gikuli okumukwata era yamugiira ku speed bano bagenda okugamba sema Alien biki nga ali munda kati ate ku luno we bamukwata tulaba nti kisooka amanyi gamuggwako gano fi Alien olwo tujje tukuŋŋaanira awantu buuliraganya naawe ku luno we banaamukwata teri free Alien bajja kukolayo ebitonotono awo naye nga teri abiwaatngaluli naku nnyingi saawa ngegamba free gas anti kyekyamaanyi gagenze gakendeera wabalabyeko ate wabadde wadde omulema bano abaana ebbugumu lino baalikozesa bubi balema okumentaininga status eyo ey'okubeera muki okubeera nti abantubalabye nawe esula balabye nga bagamba palaso yalemezzaamu anti abasinga ebyo babadde balowooza n'okusinga nze nga wasuna okikiriza si leero
waliyo bamukwata olunaku lwe ndowooza kasita bagamba nti Juliyo yamukutte biki ate nga Juliyo omuntu nendo akatono naye ne ngamba sijja papa kwogera nsooka nindako ndabe kuba nange nalabako vidiyo oyo omwana gye yakolera Palaso jangu wano nkwate biki namuwemulawemulo okajukira katambya kuba yali ku TikTok kuba yaliwa nga yes Palaso jangu nkwate eze mbalabe nziyiwe naye kati Palaso kati si byalimu yo olutalo lwa Palaso omanyi oyo omwana ekimbonyabonya oyo ali oyo Fikigaza yasikira olutalo yalusubula ku bbeeyi ya rais yasubula bakuyita ndoza kusubula yasubula olutalo nyabo njala kakoko yasubula olutalo ku bbeeyi rais ate olutalo yalusubula kuva mu Mayanja family ate nga nalimanyi bantu bennyo ate abo abantu balina embiranye ku Alien Skin okusinza ku kikonde ekyali wali temanyi mu kino mu bulamu nsobola okuba nga gwolina gwowalana nga mukwano gwange nawe oli mukwano gwange olutalo lwammwe terunkwatako nensigala nga nkola ki ate kati bano abaana basiru basikira ebintu ebatamanyi oyo omwana bamukwata bavumba ne bagenda ne bakola banana remix okwagala okulumyani Alien Skin wongo no mwana yatandika ne Alien Skin okitegeera kati baana banga bamayanja balaba nga Alien Skin tebajja kumusobola olw'ekibuli kye by then ne bagamba akatumuna by then olw'ekibuli kye nakati atumujjeko embiriizi kati ne basika olubiriizi yefikigaza kati lwamukosa era agenda okulaba nga tebiina gye bikola ki gye bimutwala nadde wa Alien Skin nga ajja amwetondera munennyamba kubanga n'akazigo nga kakoze eki nga kaganye akafikigaza kati nze nkubuulira Fikigaza oyafuna muku kulinnya n'ava gye yali asula saagala kwogerayo kubanga yagenda bamuwanja emyezi 2 yali asula mu nkerezo n'avaayo n'agenda e Buziga n'afuna ennyumba nga $2.5 million nga mwasula abeera luwafu anti yasooka Buziga ebyakwakubidde zibbanana zibiki olimba era bagala omukolako interview basemwanga abo wamusanga Buziga afuna ennyumba agenda Fikigaza emirundi 2 naye mbadde ngenda bulwafu kati eri yavaayo afuna ennyumba ya $2.5 million agibeera mu emyezi gyali wakati w'ebiri 3 nga tajja kugisobola yagibeeramu tiyasasula balima oba oyasasula 3 kuwena yasasula 3 kugezesa wezaggwayo nadde gye zikyukira nakati wasiisidde era nali mu interview wakati Land Road n'amukubira ng'amubanja emyezi 2 kati ate neno gye yava mu nkere bali bamubanja 8 ate nga jjukira ennyumba yali ya 15 temwali siiringi yali ya 7 kitundu kubanga temwali siiringi ate ne kapeti mwalimu zo zikapeti zegundi buno sezekyoya wabula buno watambuza wakasambu naye nga zigaana nga omanyi embeera so Gaza wakowa mukowe sina nonje ate nina itamanyi nakumanya kati agenda kumanya itamanyi nakumanya naye bimbonyabonya kati byebyo alina kibi ekisikire yasikira kuva kwana bingi nze nabaana bamutega okukola oluyimba lwa banana remix bamutega kisirani naye akola nabe kati nyimba sezalinga 3 gabe kyona kye bamuteekamu kikyamu ku tutumu oli omwana yali asise tumusabire bamutee bajja kumina naye agenda kufuneko ku mbooko kuba kakati esooka abamukutte essaawa zino bamukwatidde mu bumenyi bw'amateeka kuba ga amateeka gamutadde olwakuwa bondi ne baddamu ne bakukwata abakutte tosobola kutwala luzira oba balina communicated oba something nebakuumira naye ekibeera awo tokola era bamukutte je tebamuyingiza baasi bamuteeka mu kano akabeesije kati kafuuka kaseruwu kuba yakavuga seruwu yakavuga kati paka Wakiso Mende era twabadde tuli awo nga Wakiso police station biki nga batulaga akagundi kaayo nga naye bamukkiriza amadala bamutwala mu kaduuko kitegeeza kati bamuguddeko fayire alyokadde ate muki kati alina okuddamu kati ate waddira mu kooti eno ate alina kujja mu yeero oba mu yeerera kati kandabe kooti Wakiso yandulinga egyo emisango bamutwala waki anti kati yegiddiza Wakiso bo kye bagamba kati Wakiso bagitani magistrate court ndowooza I think
ate banamutwala eri oba namala ogimusomera tebagenda kumukiza wadde okwogera tebagenda mukiza wadde okwogera bamutwala erizira bamukiza kwogera abamu emiwe banajja anti kati bajja kumugamba okusira ku misango gye tukusomedde ng'ate bakamala okutta ku police bondi tokizibwa kwogera ate nokoti si yeyina okukola ki okuwuliriza byogenda okukola ki okwogera ate asoboye basooke bamuvuge bamutwale ku mwere gye bajja okumujja ate bamutwalira kitalya one of the two gye bajja okumujja ate bamutwale mu area court ye mwasula bamuzze no ku magistrate batandika okuwera ennemba naye ereze wanaddire ne makindi enviri ajja kuba tayina kikanze ekyannomya akaviiri ke kapeeya kakasibwa ku looni okitegedde takanyumiddwaenviiri nja kugamba abayimbi waliwo byebateewola mu makindi muno oba beewola bakazi wenaga akimpeemu nja kukuwa enviiri ez'omunaana sula so byebyo musajja wake era musajja mumusabire n'ekirungi njagala okunakuwalirako Black Sugar ti musajja yakolesa emaanyi mbeera nzibu nnyo yabadde mupya yabadde nga yakwasaganya buli kimu overall wifi era nnaku nasosa okulaba ku Black Sugar ng'akaaba yakaabye akuba nti akaaba ng'aseka naye it's okay amaziga g'ekikazi malegendaga nziga g'ekisajja gava wala nebulaka mukazi kiyomba olina engeri gyagala okuba mubbo nesijja kuba oyo sisita wange naawe asekanga akaaba ndeka mbadde just neeyogeza Black bamulumba ajja kuwemula Black kuwemula kuwemulakoka n'okukuba amayinja akuba amayinja tuyita Black omulalu obusungu bungi si mulalu ne just abusungu bungi wakulemera okuba ebikonde mayinja nenga mwagala nyo bandi Black Sugar afoyo she's good talina buzibu my sister kakati omuntu yandiyambye nnyo Fiki Gaza kitukoze bubi nti bamukutte mu wiki gyakomerawo akomawo nkya aga Katonda mugulu fira mu kisoke kya Gonja tasobola kumuyamba Kamiri nga we yayambani handabe yayambani anti kye kugamba tasobola kumuyamba ekotekawo omukono ne bagutema nga we yayambani nigwe mayanja family ogimanyi oba owulira mpulire ogimanyi bulungi ababaana bamanyi bakwano ba nakutidde n'okutya mukamiliyoni ave gyavudde naye akyagala reception bamwanirize mbwatadde adde kuyamba gwe anti wakuyamba ate gundi yeyogera ggulu nti olukomyewo yenna gwayambye kitegeera katebe kamiliyoni tabyetaaga baizao abantu balina okukitegeera nti kamiliyoni ebyo ebintu ebyo yabivaavaamu dda yasooka nti fe abakyabimusibiddemu nebyokumwogerako obwogezi amazima yabikoowa kamiliyoni akuze kamiliyoni ali mu 50 nga yabikoowa ati yabikoowa ge mazima lwakuba nti ffe abamwagala ffe tubeera tumutaaginga mu bintu ebyenjawulo ne kamiliyoni kati egyo emyaka gyalimu yali akubeera celebrated kumwogerako tebamusomera akawumbi kati bane kamiliyoni enewe saagala nnyigire ani ate akunyigira ogumukoze eki naye n'akawumbi n'emitwalo 2 tebajja kugiweza Reigi agambye kati weegi tumujja kaadi efi oweda eno he agiwandiika mu capital H ng'alinga agamba his excellence kati oyo Reigi naye alina ekizibu kyana kayagala ategekayoko concert guno omwaka abadde ng'ategeka yajjuza cricket of akyabyetaaga ebyo ngabeerobero byetaaga myaka giseewo 2 kati kacyanga agikola nze namulabe nga anoonya relevance kugaanyinza ekintu kyonna kyoyogera kamiliyoni kati tolina kyomugattako okujjako maybe nga naye akomawo nkya akimaki no yawonye kati sobe tagenda kuddamu kusumbuwa mukazi oba ekisooka amulabiridde nnyo omukazi adde amulabira on behalf of Ugandan government we badde muwase omukazi badde muwase then that is good nze bali ndowooza mukazi akwata muzizi ebintu ebyo tubirekeraawo mwena mujjukira bulungi nnyo okuva mu ddwaliro nti no waliwo minisita gwe bakwasa ensonga ezo yakola ku byaki ku bya passport kitegeeza omukazi si yakola ki naye kamiliyoni aswazaamuko ekitiibwa kyenga yesta ye mazima kumakya mbadde nzija nawe empise
nga ekibali ku mumwa badde bakayana kamiliyoni lwaki bamusondera 1 billion nenzitamu ku bigere kati mwezisemu ku bigere omusajja omukyavudanga nanganze nakoowa abantu abo abeeyita abaserebu simanyi bayimbi basita nabakoowa bwe bakola ebintu byabwe tewali ku mulyango tebakukiriza kuyitawo nga tosasudde kituufu buli kimu tubasasulira okubalaba okwogera naye na buli kimu kati ate sente ate atuuse mu buzibu era ffe tumusondere mufunamu ki nnyo kati kyekyo ekizibu abayimbi b'e Uganda kye balina baganya okukolerera obulambu bwabwe nsanze abasajja badde bakayana abo bokka bayinza okuba bakayana nti boolabyeko naye wali obukadde obulala bubiri obwogereye ensonga y'emu Kamilo yasuulira ekitiibwa kye ekugenda ekkolero nga pulezidenti amuyisa okuyimba n'asulawo microphone n'akuba amavivi wansi yali asaba studio kitange nyamba yali asaba studio ati gy'alina eri mu nnyumba ye jasi ye kakati yali asaba ya industry ng'eyo yagisaba weyakola ddi buli omu asaba eyo oli oba yagaana kati kamiliyoni ye naye era tejja kukola naye era ejja kugaana bano abayimbi be bamu nga mu studio ekoze abayimbi bameka bakolerayo ku bwereere omanyi bayita ekintu kya gavumenti erina nti lisi ya gavumenti naye ndabye mu studio nga tubagamba nti mbadde nze nenkulekawo studio ne baproducers nno abasaawo nga bagamba nze nayigira wano ku dream kituufu yayawe ezo nzunyi twagala ekintu twagala kintu kya bwannannyini twagala wokera ku makya n'oga pulezidenti bankolere studio gyeri gagameo studio yakakoleramu ennyimba mmeka ez'abayimbi olw'obukulu amayisere ze bamuwa n'agenda n'ebweru n'agenda atwala no mukwasi wa video yanyoyo shasha vibes nibula ne bagula kamera baza miliyoni obanga bagenda ne mu America eyo ne bakola mu academy ne basoma how to operate cameras biki ne bajja no gundi Richard Hand yali abimusomesa dda yamugira na naye kakati nze mpayo omwana omu eyali ashutinzeko video mu Gagamero Studios okitegeera naye nga teziri wano Ronnie Seya alina ebisumuluzo Ronnie on this one Ronnie Seya abirina abina Uncle Ronnie akolera Ronnie Seya alina ebisumuluzo Hendrick yalina ebisumuluzo era oli omulenzi yali Magidi yali abeera ne bebe ekyasinga okumudusaayo butamuwa ebisumuluzo ne babiwa Hendrick kikyamuddusaayo era n'avaayo n'alekana n'okulekana n'agamba nkoledde ebbanga nali manyi bagenda kungamba studio yiyo kati gwe bosi gimanage bagiwa mwana naye takyalina buyinza era ebiseera bisinga akolera nokusaatetu kati ndowoozakolabo era gye baakola yatuula wano kusaatetu kati ekyo ekizibu kimenye nti bano abasajja bali selfish nnyo berowoozako bokka n'embuto zaabwe basabira industry naye ebintu bikoma mu maka gaabwe bebekulu yagenda n'asaba studio yagisaba nebamuwa ebyuma ebya video ne audio era studio yagikola naye kamera tetumanyi na gye ziri kamera yagamba gipangisa olina akwerako omusirikale kuba mwonoona nnyo kati oba tompangisizza gamba okumpa yinga babimuwa osaba ojja agikuwa naye olekawo sente za maintenance which is okay naye akwerako omusirikale ate gwegojja osasula kati ndowooza olaba obanga agipangisa oba opangisiza mu lukujju lakizale kupangisa okitegeera bano bambi balina obuzibu berowoozaako bokka era nze nsanga omwana afukami ng'ayisamu kamiliyoni eggaali bebekulu eggaali nsanyuka nenzijjamu n'essaati oba tebakikoleredde legenda tunaabira ku ekyo gundi kyabagambye olw'egi n'agamba oyo omusajja tabakuba ye nabo abakyogera muli basiru osobola kera ku makya buli kaseera n'ogamba era music teyandibadde bw'ati singa ye kamiliyoni basse baduka bo nga temuboogerako okitegeera baddaali mugula nga temuboogerako basse bata nga temuboogerako kyogamba music yatandikira ku kamiliyoni yatumuleza yadde yebaza tinatini oweeyo yabalaga nti okulosinga eno osobola okuba endowooza ati kati abo bakiteeka ku kamiliyoni bwetaba ne kamiliyoni akoze kamiliyoni era waddeko ku tinatini ebimuli bye abo bano beyo berowoozaako bokka kubanga bano abayimbi b'omu sentro baaboonoona gwe mulundi emeka wali olabyeku kamiliyoni kale wadde sebata teyakuyamba okitegeera naye sebata ye buli waabeera kamiliyoni yayisaamu message sebata amwogereko okitegeera obunanfuuso bwe bulaba buli mwami sebata waabeera kamiliyoni akukusa message paka ngaesomeddwa twali ku CBS
Mwami Sebata agenda kola concert ya 42 years of Rodfeed Sebata. Chameleone nakukusaka SMS paka itwa akasoma. Nange kwendi wano bannange mzeyi mundabire ayimba bulungi. Chameleone amwagala nnyo. Nituga kali ayinza kuba kikoze ng'omuwagizi. Netugenda ku show ku Serena. Era nakukusa message tiyajiwa dagina isi. Chameleone ali wale nsambya mu ddwaliro alaba live era bannanga ayagala nnyo okitegera. Bagene yali nsambya mu ddwaliro. Yawo yali ali nsambya bamutwalira ensambya. Okitegera. Nsambya gundi. Nakasero. Yali Nakasero. Yali Nakasero. Naga ndi wano Nakasero mu ddwaliro amagulu bagawanise naye ndaba live. Ningamba gwaba wano enkeera. Bobwe yagenda Nakasero. Okumulaba. Mugamba simeta sobola kwogera talina mukka simanyi akyafuka kyokka ekiranga shoya Sebata gyeri olugamba kati Dagnese nasoma message ku stage mwone Chameleone ali kulaba live watugambye oli mu intensive care unit ne Bobo yazo kulaba ntosobola kwogera simanyi Bobo ajja mesaha kyabagana ate saha yali yamuvumi okitegere kati era industry ilimu ebizibu kyetaaga kulisetinga abantu tebasiimiddwa kimala n'abaliwo tubasiime. They don't deserve it. Nze tosobola kuŋŋamba nti Chameleone oyimbye emyaka 3 ng'akyasobola okugenda katugeze bala kijoomanyi abayimbi batera okuyimba gundi H2O buli Monday nga baagalawo nengenda ku H2O ng'asasudde katugeze oba ecupa abanywa omwenge babimanyi. You pay for the soda or something n'oyingira n'olaba omuyimbi wabwerere ne mundo niwotanywa naye wabwerere abantu banywa kati nze ku myaka 3 manga kyasobola okulabira Chameleone obwerere namu celebrating anti oyagala mu supporting like oyagala mu respecting enti wale Nigeria bakwati COVID yabikwatamu balina omuyimbi waabwe Two-Face Idibia bamu celebrating nnyo kiringa lono bamuyita Obankole Wellington Banki W balina ng'egye bacelebratingamu abantu baabwe oyo Two-Face Idibia balinanga an event olunaku bamu celebrating nga kwanti COVID yabikwatamu nga abayimbi bonna ba Wizkid ba Davido ba Don Jazzy ba Stone Babani baje ne babeerawo olunaku lwani lwoyo lwa Two-Face kubanga yalinga ya promotinga Nigerian music to the world. Nika kati wana Uganda Chameleone bamu celebrating irawa ndine Kenzo yatandika Eddy Kenzo festival batandika okubiranga bamulwana indirect tejja bawo bagirwana ila kwante naye yasangibwa nti naye mulwanyi kati nga balwana bakuba ku kifungu ino industry nzibu nnyo lwakwati bo bajingiramu nga bamaze kuloga bana aba bayimbi abanene balogera nga wano mitiyane wana mwandulizi buli wakusatu batwala gyali yokoni kati yanafuwanye muwalawe kati yakolako yabagalako mubatwala naye ngogende nzinga ngende datambulanga n'abayimbi okitegera ninga ngende okigera oli muloko nedda nosanga omuyimbi atuteye ise yola munne ebigere abitutte ebintu babikuyadde byokuyola abantu bannange kati era bw'oyagala tucelebrating era bannange oyo legendale bannange manina gasiya bulolo wamma tuveeyo Nikala kubena yate gozesa. Bamalamu amaanyi. Naye nga bambya abagenda okukime kya Chameleone big up mugende mu kime. Nja kubeerawo ku social media nga ndaba but we nafuna chance kola interview naye maybe nja kukola naye nja kubeerawo nga ngoberera buli kimu. Naye nga zino nja kunonya kwa nkopi. Gyali bambi njala tumunoonyeko tutuleko tujjagenda tumunoonyeko Palaso oyo ni Palaso naye kyagenda kola mu bikujju Palaso alina ekizibu kimu Bannayuganda tebamutegeera bulungi true that mu baana b'Amayanja family Palaso live alone okuyimba n'empisa ennungi naye okutegeera omuntu nti ono guy Palaso ali exception n'oli eyafa omugenzi AK47 nga kwati yali muto abasinga tebamutegeera nnyo n'engeri gye yali yeeyisaamu naye Palaso oyo mukakamu mwetoowaze muntu mulamu n'ekisooka n'ekisembayo akuba alina obusungu obwettumbiizi we bujja nti we bujja yampisaamu k'eggaali naye tetwogera kusimu okumala 1 hour naye tugenda okuba tusinkana ate nga tuli nange olwo be namwogerako anti yali yeegatta ku Shakira era bakola ebintu byadda byadda history repeats itself ate gundi tasoka omanyi lwaki wiiki eno ngenda ku kisaawe kukima Shakira
akomawo siba amawulire bonna ngenda nze ngenda kukima Shakira weekend akomawo naye ebintu byoyogera ne kubijjuka kati alabika takyabijjuka gwe bijjukira ndizo wabawulire bijjukira mbijjukiza abantu obulungi bwa Palaso oje Palaso yali tano Shakira si wakanye era nze nakwakola ko interview kati kankunyumiza gala we bibozi byo lindako nakola ko interview ngani ko subi baina akayimba ke bali subi yagala emyaka 3 emabeka 3 wacho mukadiya nyo yo musajja wadde yagwa naye nga Shakira tudde ku bisambi bya Palaso bayingira tinkula shesha bretu naye kikolako natula ku bisambi bya Palaso natula ku ya Big Eye ku ya Palaso nga Vixen yamukozako nga Vixen ne babeera nga bekwata besitula nga babula bali bagenda kwekisinga mu studio nembaga bannange kamera eyo mugiraba ebalaba ewereza direct wa MD oyogedde sopo singedde era bakola kakayimba tinkula ngoyo nze lunyako inaso okulaba omwala asinga ebbinedde mu industry era abantu nembagamba benali nabo ate no yatoninze nembagamba wabadde US nga jali nembagamba ngene ekibozi kya Shakira naye ekyo kyo njagala nnya bakisumulula nembagamba omwala azze kuyimba azze kukolaji nembagamba azze kuyimba naye yimba aina talent ninga yali mukazi wa Palaso nze nabera kwate mugobuli gwoliddemu aba mukazi okikonva mizeti yali amu yali amu kati tuveye nze siba sisinkana era wemmanya nti ali awo mpita wano Shakira kabe Palaso Shakira boya nze mbyogerera eno kajja abasisinkana ajja gasewo Palaso yandyaddi Mwenye mwereyo na mugambirawo gwe nenga bambi Shakira muntu mulungi she's coming back ne Palaso muntu mulungi yes era abantu abanyiza Palaso mulekerawo nze Shakira nino omuntu eyamukola ko lutalo namwite bameganage na mbantu wala namugira biki naye baliwe babanga bakunyumiza kabozi ka Filisam kebaliko tugere kukirala anti ze yakanyumiza kati tokanyumiza kasigaze ati kati kankubiyeko sigena mugira nnyo buli yali amuliko Musase Mwanga na yatambula na yamuvuga mu motoka ya ali yakawundo ne moita payina kaseraawo ku record ngasoko nyumize kabozi ka Filisam na nyumiza basajja bamuli abasatu Filisam nangamba wabyogifunyeko na nyumize experience ya Filisam Shakira ne video nchajina nemba yes I did that but I was a bit young and you know remember nembozi yanyumira na nyumirwa Filisam na nyumirwa era nyera lunakulonga mwenda ba Shakira nemba kabozi ka Filisam what today wako mu chiwenja mwana nibwa gwa chibi kubera abantu abayibi bakola Nikuwa mwimbi wa bandi yegata kwa wala batano mchilo chini wala batano nasigaza yali amegoloko oyize biguni ya mbimundi ya energy drink wange gwenywa mlongo semu wange gwenywa ako wali na kozi ani yabatwala ene buzigeno nage no kubanga eriso lyagala kugwa nabili badi yakusanga liso ate zali waliwo omuyimbi era naye wa bandi omuwala yasavinga abana bamufera collabo bamuwa collabo nomga atugenda kupushinga biki yes collabo baji pushinga ne bamuwa collabo bulungi nnyo nasoka basavinga babiri nasoka savinga komu omuwe yakuteraga muneze kamaze wiki yaddako eyokubiri bulunde nakwatamu kati bamwe omwana nabeera desperate nnyo ngalaba banabi bamusuddewo manager nakwatamu kati ng'amanyiwa nawako manager jakola ki ajja kitereza mobali manager naye namuvuga wiki aba yakamumala nono munamawulire wa blogger waabwe akwasaganya media zaabwe ekyo mulenzi manager namugamba ffe twakamaze naawe kola ki bakomadiya nabo babiko bamanyi nolire okakalanga abantu batano aba group emu balidde agenda okweza emyezi ena nga group yonna emumazeeyo era buli omu aliridde ki bamya live of course naye nga buli omu aliridde wiiki emu ku bbiri ninga kyali kigaba mangu era nze nakirabirawo kyali tesobola kuwangala mu industry eno kola yali agaba mangu nnyo muyimbi wa bandi bamulimbalimba
nengamba yikakazi katu nengera okulaba nga bagamba kabera ka frustrated awo kakoze awo tuvulu tutono tekabayita kabaka kubolima ne bajja nga bafiringa guilty ku kibaka kola ne bajja ne bayimba ngadogo nenga yenje yakalamba akwada idol tugena kule nyimba nga mukaga bakolo bamya kiyumba anagwa aye okategedde nze yawo nengamba nemba ku bayimbi abana ba arts basobola okukwata idol nomaliriza nga family yonna ogiwadde naye gwotegedde si gwe ngamba era ne gwentegedde aliko emboozi olwo bamuli akajegere era still omwana nga alabya nabeera mu ebyo ate katono naye mulala yajjawo industry awo mangu awo yajja 2-2 awo ate aba yakajja bwati covid-19 waliwo omuyimbi yamusibira gundi mukiwe house kyekawempe gyebakwatira video n'aleeta abaana ba video 6 bamugjawo nkeera ng'atambuza mavivi nga nkiriza atakkiriza yakkirizaako bwe yali asobola bwe yamanya nga bamuwadde ddiiru nti bamuwa ebintu byabwe banywenywa ebyo nangamba abanamba twala ati yasooka n'abanyumiza enkeera naganze gyembadde South Africa mwetamira kye muŋŋamba kaaba naleka naawe nagamba tusibe byali bya ddiiru tusibe banamba batwala bakuba kakota bwe abakuba abana asooka n'abakuba kakota kati nga bazze 10 kuba ne bali bagala daffe tuviiramu omukaga tiyagulabirawo wajjaako oye yali era abantu mbagamba nnyo nti bwe mbamwogera ebiboozibozi bino mukakase yali asaagamu busaazi abaana ne basooka bamuwazirezo baali tebazibbere yasimanyi biki ne bamukonkona taka enkya bugenda okukya ku 9 nga bane badde eno ye nga jadde eno atambula kinyuma ngakala omukulu samite mudiru media abaawo mpolampola kati awali mudiru eriko sente nyingi nnyo nno shiba mutulabire mpozi atoli yadda wani nina Rozi wamugoba yamugobera ddala yamugoba tulaba nti samite muwanvu gundi amusinga obuwa Narozi yali muwanvu ku ye zerakaza nti Narozi muwanvu bamugulya kakuka mini kupa ne bakasalamu wansi ebigere tokikola oyo sebo LP wagundi eno sembabule mudiru media gye balekota tayagala kamera oyo ense kulabya already Mangai wali magakola concert we simanyi kulisa shibo komawo okuva mu kuza maternity leave na yele yangamba ne mugisazaamu lwa issue emo enjaji kubuulira ati bagisazizaamu mbo bati omuntu wa mobile riding la kengeri jaina concert ya mawule nagafunye Abitex agenda kutegeka kamilioni kololo ngaamukulisaayo welcome back kamilioni ekiri yeche ekivulu ati nze nkugambye ekisoboka mbadde n'abategesi leero bana ku macha bonna nga ne baŋŋamba ekisoboka atawakanye sasobola kutegeka kamilioni nkugambye kazi nga balamu ya mulimu ng'ayitiddemu Abitex kisoboka kuba initially nga kamilioni tanagenda balamu era alamuwaako deposit wakomerawo ekivu yamuwa naye kyempulidde leero ku macha Abitex agenda kuteeka mu kamilioni sente kololo airstrip banakimuwa ekisaawe mbadde bali mukiddaabiriza manyi ekikomera kyawedde ekiba kyawedde kikomera kyaggwa kati bayinza omuwa so nze mawulire genfunye olunaku lero ku macha Abitex agenda mutegeka ekyokubiri Dax Katero Dax Vibes okuteeka ku lunaku lwe lumu n'essindi ekivvulu oli ali ku Millennium Park ono ali ku Africana Dax Vibes atadde ku sindi aleera ssanyu ekisooka bonna bajja kukola sindi yalina abantu ojugire twaligenda mu covid ku bantu bagita boom party yakola boom party concert nefuna abantu baali bangi nnyo mweko ne muntu wa sindi nnyo kati oyogera nga munnamawulire toyogera nti oyogera ne muntu wa sindi naye nga abantu kyembagamba eyo show nze siziramu buzibu wonna kubanga so Dax Vibes kyakoze kiryoke tekirina buzibu same date
tekirina buzibu yadde singa tewabaddewo kubanga sendiye kali mu byanchuka chuka biki no ali mu bintu bye music way okitegeera bonna bajja kukola kuba bonna balina ne mama kolabo gye yakoze ne Salongo Siraji oba yamuwadde mmeka Siraji azigaba Siraji yakwatako family namba naji facilitating ejetuule nga agiwadde sente transport ebyokulya nejja ne tula mu kivulu kye gabe basingamu obungi family Salongo alina sente yatika abantu okujja okulaba concert ye anti je kugamba bajja mukono naye abe mukono bali bamatagataga naye yasasula family namba bajja bakole ki batulawo bamulabe ng'ayimba bakamiliyoni zisije ngambi tumanyi Salongo Siraji alina history wano yamanijinga kamiliyoni esawa 2 kituufu namala atera ye manager mukubyemu ngasa no yasuka namugawe yabera nanje yasokoza sule yasuka mugamba signing fee nawayo eyo family buli kati ate namala namujjako namusindike wa Palaso yes nawaninga Palaso ndowozo baye yamuwayo noza emyezi nga mukaaga nga ate manager buli week awayo allowance wa miliyoni 10 wa Palaso okumumanaginga okumukiza abere manager we naye kinasi kye chansanyide Salongo mulunzi Salongo wabakubye olima balukubye mu kadodi which is okay Salongo mulunzi ate Salongo abera mukono era nalongo okubuzizaako nyo okutumiddeko nnyo mukyala muwanvu yamugulya n'emmotoka awo haliya Kawundu ate nga Salongo yenkana gundi eno tokyogera togamba nti bagenda muzika mu kibiriiti sebo Salongo alina ssente ze ngambye kyo muzika ate ogaye mumpi ng'enkulukugu naye alina ssente mumpi nga opale bwa kitaka nedda so anyway bonna katubasabire so kale nenda bano simanyi ba comedian be bani ate nabo batadde ku Sophie Natongo abo tikate bajja anyway nga 2 don't want to judge nga 2 May Sophie Natongo lwaliyo nabo batadde kama abasaasire ne bali confused bali stuck tubamanyi kyakola kituufu bwe bazanyako eno ne bazanya ku Bobby Wine ne bakola ki okitegeera ekintu kyabagula emiranga mbu kakoyo kaita akasiyazi kani kashamimu andi shama ne shamimu digwayo lityo zale manyi mbuya shamimu ne shawa simwe shawa ne shamimu shawa shawa anyway bajja kukola ebyawe batuveeko tebabadde ku bintu byaffe naye just naye shoya Nantongo teri hype simanyi lwaki olida abantu tiketi bagula naye omanyi Nantongo kubadde bali tebamwagala mu Eagles I'm telling you nga yakola ki yali ayimba nnyo yayimba yali ayimba nnyo nga tebamwagala kakyova shoye tebagiwadde maanyi oli mbusindi yayikiriza Dax mbusindi yayikiriza Dax okuli nedda waliwo saluni nja kusalako ebirevu amagenda naye nga bambi amanyi badde kugamba ku Nantongo shoya Nantongo teri mu maanyi n'omwegali tebagiti olabanga omanyi abayimbi ba band yabadde n'okuba ne press conference yagikoze nalabiko ya Shamimu ne Shawa Shamimu ne Shawa yabadde kuba kakakabye ne kabe kagamba mu gundi bakagobe ewaabwe mbu kalera ye mama ye taata gwe kadi kayonka kati ndowooza olaba what is kuyonka manyi nzaba abaana obalese bulesi ne tubaleke balina ennaku yaabwe balina ebizibu byabwe so ebintu byeyo gundi obwa meya bujja meya w'ekibuga Kampala Lukwago omugaga amusukubye oluseke Lukwago awummule bannange bo bamuleeta sinze namuleeta naye Lukwago awummule nze abantu njagala okubagamba twagala okufuna ku bantu abapya Lukwago abadde meya kuva 2011 okitegeera abadde meya kuva 2011 kakati amazima mituufu gali nti nze ninga omwogezi w'eggaali ya Hamu anti Lukwago yagambye Hamu alina eggaali ey'abavumi ey'ababuloga ey'abaki kati nze mwogezi w'eggaali ya Hamu era 2026 Road Mayor to be ye Hajja Miss Kigumba
amazima matufu gali nti wano wetwatuyagala buyinza amanyi money power biki biri ebintu bisatu wano wetwatuusiza ensi yaffe twagala kati twagala live examples twagala birabwako okuzimba mu myala gy'ekibuga Kampala ye live example kinze kankubuulire okuva mu mwaka gwa 2011 okwagala koledde ekikampala bamujjako obuyinza waki bamujjako obuyinza ng'ate omusala yo meya anti alina kuba ku mikolo buyinza bwe bamuwa kiba baateekawo idi alina okukola te bidudu lukwaga emabega be yakolanga kati bamuyita ceremony biki byakoze ne babizimbulula ceremony yo si akwata budget banaye kati ebyo byonna tetubyagala kubiraba mu Kampala twagala live example amazima tufugali nti 2026 ng'akubye Kigundu bamulinga amadwasi olwokuwuliga byaggwawo kati tukyali ku sympathy akaabye ekimala ne video gyennaano gyensembeyo okupostinga ng'akaaba ngagamba nti kale oba misajja kale nabirabye nga olimye olwokuba misajja n'akaaba kiki kibadde kimukolera olwokuba ajja misajja agenda mwesimbako tayagala abamwesimbako ayagalira kawala kumwesimbako naye abantu nyala okubagamba ekintu kimu ajja Miss Kigundu mukama wange soda nga simusasule kale ze singo kwagala sebo kiwewa ogenda kumenya tundi ye tripod y'omusajja so abantu nyala okubagamba ekintu kimu wano twatuuse dayas twagala live example nga kiki kyemwagala ekitufu mwagala nakivuba eyo giraba ono yagizimbamu omwala ekyo ky'omwala omwala omwedde agenda kubitiriza yodde yamazidde okubitiriza kubanga okwosejjo yabadde agogola kibuga kale ffe Lukwago tumwagalako ekintu kimu talina buyinza nga bwagamba kale at least alwanirire ku bantu takubabula nendere buli ebizimbe by'omu Kampala baba byongeza buli wiiki ate kati ebibye abeeko kyayo tulinaabo bannannyini bizimbe nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala ne buli kimu naye n'akaaba bukaabi wobuyinza bannange Lukwago ekisooka tayagala Kampala kati nze nkubuulira dayas mwajja ekyokulya tewakiri batamwagala Lukwago ekizibu kyayina kati ekifo ky'okubwera Lord Mayor akikuumirawo nga kumujjanjaba takyafa ku bannakampala ati kati alabire ddala nga waavaawo aba tagenda kufuna bujjanjabi wantu wonna bujjanjabi ate mulwadde abadde mulwadde wano e Nairobi ekituufu okitegeera kati ekifo kino kyekibadde kimusasulira obujjanjabi era n'ekimukabya amaziga nga yawudde ndi ajja Miss Kigundu agenda kumwesimbako agamba kati ngenda kujjanjabwa ntya Miss kituufu kikyanoonya ajjajje kati twagala olabako azimbye Nakivubu mu covid yawa abantu emyezi 6 nga tebasasula namaana abongeza ekyokubongeza sikinaako bukakafu ekyo teyakikomyawo yadira obukadde 5 n'agula vaccine wane zajjanjaba abantu okwegema namaana abongeza teyabongeza serenetandika okudamba genda wano erweza yabazimbira oluguudo abantu yabazimbira okuzimba okuttani awusiwe waliwo akatale yes naye omuliro ogwakwatanga si hamu yagukoleeza kituufu okitegeera si hamu yakola ki yagukoleeza bakubuuza okolera abantu okolera abantu so abantu balina okukitegeera nti 2026 tuleeta hajja Miss Kigundu kubanga nakubuuzizza nti akole ki ajja atereza ekibuga kubanga nzigamba kikino buli meya olwedde bakyusa strategies abeera ceremonial ani meya nti abatate mu bino ebya planning strategy bikitabeeramu ali ceremonial kitegeeza idi yabigira jangu nkubuuza amu ajja kukola naye kwakwata endinga mikolo asikwata endinga mikolo olwedde ekibuga kigenda kukyuka 2026 kitya ekisooka NRM eyagala kugeza kulaba nga ecapturinga Central ne Buganda as well 2026 nze sala mulabira mu kifaananyi kya NRM era njagala mbule biki byagenda okukolera aba bingi mu kaseera kano oyagala n'okuziba emyala gya nga twali amukwatako ngawo yazibaguluwa so banagana balina okukitegeera bannange simuinaako buzibu but my question ziri 3 zokka zebaddengira gy'oli first of all emabega
tubadde tukanira amawulire gakolebwa ng'azibye emyalo omuntu ne bifulaadinga abantu lukolo tebakola because of him n'avaayo ne bagiraawo ne bakumpanya ne kikiva ekyokumpanya kireke bayita executive director by then yali oli yasikira Dorothy Kisaka n'amuwa approval buli kimu ne bakitereeza era kati okusinziira soko busy bani yali amuwadde approval bikola omanyi Kampala enkuba weetonnya amazzi gayita buli wamu akitegeera okuze talina wantu onewo yali azimba emyala ninga omanyi we yali azimba bayingiya eryegulire abulege tukakasa nabiraba nabiraba naye kati ekintu kyateredde ekintu kyateredde era buli kimu kyateredde kati nenkubuuza nga yali ayagala omwala aguzimbe nga guyita waggulu mu kifo ffenna kye tuli okkaana n'okwago kyakaayana nti bamuggyako obuyinza n'afuuka ceremony ne bakisayininga n'okisayininga ne Museveni nabo n'agamba oyo yasigala kwambala bijjegere talina kyakola takyalina buyinza bwonna kyenkubuuliza Muhamu yajja kukola ki kati ogenda kukira mu manifesto ye ate atya ng'olwaliwo kati meeya bamufula ceremony talina ani yamufuula gavumenti ekiyisa bakyogera ceremonial singa obongambye nti bagenda mulonda kubwa Idi nandigambye munno owere ngijayira bakasente ajja kubba sente holiday nezimumala sente zijja kukola bezirina okukola but ajja mu kifo ekiri ceremonial nti oteekeddwa kola ki kwatendinga mikolo kuweesa mikolo ekitiibwa nti omumeeya wa Kampala bw'ali era n'alawo ensi yo bagikuwa y'amafuta ag'okugenda okwatendinga emikolo ajja kukola ki kati kankugambe tulinde 2026 ogenda kulaba enkyukakyuka mu Kampala omanyi lukwaga bategedde kasoogedde ekyokutegedde ekintu kimu agenda gikyusa sekyo ye lukwaga agamba nti bamuggyako obuyinza era kyasobola kukola neera ne president yagira ekyo just kukirayidingirako munamateeka mu ekiri kibaddemu Idi yakola ki kati waki takwatagana ne Idi ne batereeza ekibuga anti of course waki ye buli muntu ajja agenda kuba afuusa eshado ya Idi omanyi lwaki kuba buli kimu tukitegedde nti Idi yateekeddwa ekikola ne wanaabeere bayoga Idi temujja kulaba ti lukwaga akola ki kyali alwanako nti ekomewo nga muwoolaba baani ono yafa omugenzi bambi owa Swiko owa Sebaana nga we yali ntino nga buli kimu kitambulira mu mikono kye directing era osobola okulaba bwagamba nti abo balongo so yaba alagidde agamba nti kiri yaba akikoze nga ye kyalwana ekomewo mu mikono gye ekitegera bamuggyeko ekyo ekyani ceremonial nga bigenda kuterera dayas bagirawo Lord Mayor ajja ebisigadde oba bamuggyako obuyinza oba Museveni yamugamba nti wa mikolo oba bamufrustrating nga bikita kyalina buyinza byonna kati bigenda kuteera Kampala nti omukulu agenda kutinta nti abamuwe obwa meeya byabadde akola mu nkukutu bikole broad daylight nga kiki abadde akola mu nkukutu ebintu byahamu byonna byerambika bulungi kitegeera kale ndoza owulire okuba kuziba myala bano balukwago anyway mbadde nkupika just otulage bintu yagenda okukola kubagamba byonna ebigenda okukolebwa n'enteekateeka y'ekibuga buli kimu emyala gye beekwasa buli kimu kigenda kutereera muye mwogezi w'eggaali ya Hamu mwalidde ssente olwo ntegedde lwaki nina ne gwe nalabe n'amugamba nkolerayo simanyi ku Local FM akantu simanyi mubiveeko ebyo mwalidde bakulya ssente teri muntu gwe bagula otunula ku birabwako nogamba Hamu olaba azimbye wano biki ebirabwako Kampala yali watyo before Hamu Kampala yagize nakivo yali watyo before Hamu afulaadinga abantu ne batakola bannange awali bagenda kati olaba awali bagenda abantu 5 kati wagendawo abantu 3 bannayuganda bava gye bavudde buli ku makya ne bagenda ate nga n'ebyo 3 ate biwaye ayinawo ne banka waggulu kituufu ayinawo okitegede kyegambye awali bagenda 5 kati wagendawo 3 ate nga n'ebyo 3 ate biwaye naye nga 226 lukwago tajja nagamba mbasonye emyezi 6 lukwago negiggwako nayongeza renti n'abekabaliga gye yabasonyiye
Karasina yegasse kubano. Sikubegatta. Uko batagenda kuddaga mazima. Kuba 2011. Tayina kyakolidde Kampala. Simpaye kintu kimu kyose okwenyumiriza mu lukwago kuba yajja ku road mayor. Bamunyiga amaji nakaba. Anyway, hamu omuvuddeko musonyiye simanyi birala ya kigati kyo hamu jangu wesimbewo of course buli kifo kino kubaka akivuganya tulina okubako n'omuntu akola ki avuganya so kati akole ki agenda wange omusajja yokubiza ekifaananyi ne gundi ne President Museveni ngate kitaawe y'omu kubaga bakadi muno omusajja yatava mu katengi kakala ki ani atava mu katengi Nyanzi alina akatengi kayambala buli ssaawa mutoto wa 12 mutabani we tugenda okulaba apozinze nakola n'obugalo webuti ate kati abantu balina okukitegeera ensonga eri emu ali ne President Museveni bamugamba simira bulungi kwe guilty president tikyasi jefunye sigirabanga najjayo obugalo omwana oyo bamuyita Churchill James Sentamu n'erinnya gundi Nyanzi yalijjawo era nga simulaba y'omu ku baana ba chairman Nyanzi ndowooza alinga mwana wakuna mu baana ba chairman Nyanzi naye njagala bannayuganda okukitegeera nti oyo omwana ye guilty president wa Makerere University etwali amwakanya yawangula nti ne wabanga yandibadde wa NUP teyagira ku kadi ya NUP yes ne wabanga yandibadde wa NUP yawangula ba guilty president ne wabanga yandibadde wa NUP nga yawangula ba guilty president Makerere yabadde tasobola kugaana kuyimirira mu group photo ne president w'eggwanga kuba yabadde akyaddeyo kubanga yabadde olukiiko olufuzi lwa Makerere University president yabakyaliddeko era olukiiko lwe lwasabye Oshibwa president tusaba otukyalireko ojje twekubisizamu ekifaananyi basabye okitegedde basabye so abantu abali mu kkomerero n'omwana bakikomye okitegeera bakikomye kubanga esooka bonna babadde ba president mu kaseera ako oli president wa ttendekero erisinga obukulu mu East Africa n'owabanga abadde kale muli bano abaana ba NUP n'abalala bano simanyi obamanyi bano bannankyukakyuka balina ekizibu kimu babalowooza nti okutuula wano ne President Museveni oba ofuuse kyonziira oba ofuuse eki tolina kyoba ofuuse era okutuula ne President Museveni tekitegeeza nti obeera bantu basaanidde okuboola ekyo kikyamu era abantu abalowooza nti betulowooza nti bagenda tukulembera mu maaso eyo gye bujja nga bo balowooza nti Museveni kyonziira kino okutuula nayo kukyalo kyame wali wakwali kubaddeko omusezi ne bagamba nti wabamu nga basongamu oluwentwe egunde musezi ya kituufu someyo wekulaba nga omusemberedde nga buli omu gwasongangamu olugalo nti musezi temulidde nyama kamukali nga mugamba omusemberedde busemberezi Dayas waliwo engero za Buganda nedda wuliriza tugenda empola bamwe singa ekulengera ng'osembere si kye ŋŋambye lambulula ekyo kyoyagala okwogera lambulula Museveni musezi kigambye gye musezi tekwana ekizambo bali boonenya balina ekintu kye bakkiririzaamu bakkiririze mu ebyo bye balina okukkiririzaamu nabyo mu ebiri bava okutaaginga omwana ali innocent goza waki Churchill teyagira ku kadi ya NUP ng'ate abagigaba be bakitaabe why yabisuubira okitegeera omwana apozinze ekifaananyi ne pulezidenti w'eggwanga nti mumuboole mubadde mwagala akole ki omukulembeze azze ku ttendekero azze okulaba abaana abalondebwa okutuulako ne pulezidenti mbuha bannange wuuyo atuliddemu olukwe mwamutuma ki anti Smile yabadde yagundi ne pulezidenti yenseka yaabwe enseka ya famire kati oyagala Churchill agane okutula ne president olwokuba nti era munankyukakyuka muli basiru nnyo bannanga kyovuma banno basiru balalu bwekyosobola okukyogera mbwera okutula ne Museveni mbwere kati oba kiba kive nnyo era oli otulidde mulukwefe bannankyukakyuka mwamutuma ki anedde ekikiri kyamu yatwakimaze tuli wano abaana abavumye omutabani wa Sentamu nti yatudde ne president Museveni muboole oli guilty president wa Makerere president Museveni ogendayo bakyalira ekikinaako buzibu na buli kimu biki naye
waliwo ebimu ebintu ebikolwa ebikulaga nti ate weemazeemu dayasi omusezi temusobola mugoba ku kyalo nkubuulira kati leetayo example endala wawulidde statement ya Nyanzi gyakoze omwaka baweereza mutabani we sinababuulirako amugambye mwana wange kyaki badde nkusaba otegeere ebintu bino ate obitegeere nnyo omusajja oyo owatudde naye emyezi ebiri emabega kwesatu yali ayagala kunsita yalemerera bulemere azze ebbanga ddene nga yegezaamu okutta kitaawo kyakulanyi kale fine bannayuganda bonna bali mu Jemba lwa musajja ono Jemba yeekizampa gye muwadde ono Museveni mubi Jemba labayo Museveni mubi ku sayidi yo omuntu asobola kuba mubi ku sayidi zombi kasize kyenjagala tutegeere famire y'omusezi yeeba emwagala lwansonga ekyo omusezi kireke Jemba Museveni mubi Museveni mubi agambye wati Nyanzi nti mbadde nsaba olw'ensonga nti abantu bonna bali concerned ku ekyo ekyabaddewo mbadde nsaba bwetondere eyo video please eyo audio sigikiririzaamu era kana ya AI okujyamu nga ndabye video yolaba Nyanzi ng'akola nga yeetonda wano okitegeera gituweeko katukwata amalevu bannange nze njagala kubagamba muleke kuddira bya baana kubayingiza mu kubavuga mu byabufuzi byammwe tendekero bangi abavudde lwaki temuvunaana gwe bawakadi tebalinayo gwe bawakadi n'atayitamu obuyisi teyali laakaye omwana yayitamu n'omukisa gwe nze sagala muntu abeerawo naga nti okutuulera President Museveni bwoti ku mmeeza bameka abali mugundi abafuna nti balwanyisa Museveni nenga batuula naye n'abamu nga bambala zigomesa ekiro ne bagenda bakimaexposing tewabalaba n'abalala bangi abalowooza nti bali mu nkyukakyuka wano nga bagagawalidde ku mulembe gwa Museveni bonna abasinga wano abasinga nze nkubuulira n'abamulowooza nti era abo beera bagenda okutwala eggwanga lino mu maaso nga Museveni abakulaakulanyiza ne ssente zibaddukanye zibalabirira bonna bomanyi okitegeera bonna bomanyi bali ku ssente za Museveni bali ku security ya Museveni bali ku buli kimu nze betumanyi omulembe gwa Ssebagulanyi baba exposing wati kati kyagala okutugamba nti Museveni mubi nnyo nti n'okutuula naye oba otudde ne Walumbe kyoyagala okutugamba kati memulina abagamba nti n'okutuula ne Museveni era kakati bannange oyo omwana kyakoze kibi nnyo wali owuliddeko ti no wali owuliddeko golindako wali owuliddeko statement egamba nti neweeba enkuba etonnya okimanyi nti enyumba ya musezi totuulamu kwambamu ekinnya kyenakugambye Dayasi Museveni musezi nga zijja dayirekiti wano nze kambagambe ekintu kimu abakulembeze bangi era Museveni walivaawo tulikomba endagala nze nkubuulira Museveni walivaawo bannayuganda mulikomba endagala temugenda kufuna mukulembeze ng'alinga Museveni amutedingiyo temugenda kufuna mukulembeze ng'alinga Museveni kino kyogera kati mazima teri bano bonna abasinga abalowooza nti balwana Museveni aveeko ate weewale nnyo omukulembeze newaba opposition newaba waaki alowooza nti yo okujja okufuuka omukulembeze Museveni alina kufa kati kankubeeko ekintu kimu kitegeera Museveni newaavaako abalowooza nti batakaba n'okudda mu buyinza tebagenda bubeeramu tebasobola lwaki obukulembeze kintu kirala nnyo amuteringiyo Museveni newaba avuddeko ku ntebe alina okubeerako okumonitaringa oyo agenda okutwala si bwe kiri yani amumonitaringa nze obukulembeze okubeera ku bukulembeze emyaka 4 sula ani amonitaringa ku bukulembeze emyaka 4 Dayasi kankubuulira ani amonitaringa gayo no ngaze tomuyita gayo muyita omukulembeze w'eggwanga kuba yeye mulonde bino byembeera kano bya palapase bino byagudi ebyawattu oli ku palapase kati Museveni omukulembeze omulonde tewali akwakanyiza ate kyo nkugamba niwaba avuddeko leero awula baba kuba enduulu mbu ffe tuddako tebasobola entebe yinza n'okubookya mu ssaawa 2 ne bagivaako ne bagisuulawo kubanga obukulembeze si kufuga kika obukulembeze si kufuga famire yo
Okitegera obukulembeze kufuga nsi olukubira muko n'amagezi ag'enjawulo olukubira ne vision olukubira n'omukisa nego abantu balowooza nti bannange era Museveni mubi nnyo ensi agifunyise bubi nze mbabuulira Museveni waliva mugenda komba endagala temugenda kufuna mukulembeze ng'alinga Museveni mumuvumye mukulembeze kiwano mu Afirika oba kale mu East Africa mukulembeze kikosobola okuwebola labayo kola boti nanyala kugamba kino kale atugezesa aveeko tukombe endagala kakubuulire byogera kati leero mukulembeze kiko musobola okuvuga ne buwemula genda Rwanda wali olabe byerimu ku bintu byonza okubeera omukulembeze ono nga mulungi nnyo olaba oli amuvumye olaba oli amukoze bwati ne n'asigala nga buli kimu kikola ki nga buli kimu kitambula bulungi ono kyagamba empesa okubanga ekoko tekigerenge kufuirira ebeekoze bulungi nga bwekiryaye olwokuba beefuyirirako byonna byonna tubyogera tukkirize obukulembeze buva wa Katonda ne bwe tulowooza nti bayinza otukulembera mu ngeri gye twagala ate munayo ebintu bizibu nnyo bayinza obutasobola anti bayinza tonalabako gwati goyogera bwotyo tonalabako bayinza bajja kujja nga Katonda asiimye ayo mentalite yo kati Museveni yo bukulembera kiringa okutandika okugamba nti enkya ngenda kulwala nedda ye yabba bubbe nammwe kale mubumugjeemu ono siba kyayogera alinga gamba buno nokera ku makya leero nogamba enkyanja kulwala nedda si bwe kiri nedda ekya ssente mukireke naye waliwo ebintu bye tulina okutegeera naye olalo ntemyanga mayonjo kyayo kireke eddayasi tetulina okufuna ssente naye nga mugenda funa tetuli ku ebyo wano wetwogera waliwo ensonga gy'oyogera waliwo ensonga gy'oyogera nga naawe kwatako ng'omuntu kusooka tuye muzeeyi oyo watu wetwala emyaka ana emabega anti byongedde kwonooneka kiki ekyonoonese kale weyajjira ekyolowooza nti ekyonoonese nga Museveni yakyonoonye kimpeeyo kale mpayo bibiri wa bisatu kino kyonoonese kisookera ddala tugende ku gundi ku health ebyobulamu yes tewali malwaliro ate lwaliro kiba kizimbe services zofunamu kyekizimbe eyo kiruddu basookera kumanyanange soka owulirize sabanaba mugambe ekiri kino olaba kiruddu si ddwaliro ekyo kizimbe osobolokera kumanya okikolamu apartments asooka nza mpulirize agamba malwaliro agenda kuŋŋamba kiruddu biki kiruddu osobolokera kumanya okiteekamu gundi apartments kye bayita eddwaliro ze services ezibeeramu eyo ly'eddwaliro nsobola okuteeka wano n'enfulawo eddwaliro olwa services ezirimu eddagala biki nga omuntu abifuna bulungi nnyo eri kiruddu basobola okitimamu apartments naye buli wootuuka mu kifo nga bakiyisa eddwaliro nga temuli services ekyo kiba kifulukwa oluguudo olukolokoloko olugenda ku ddwaliro lyoyogerako omuntu akutukira walinga biveeko ebyo dayasi nga netulina okubagamba ekintu kimu muzeeyi waali kukizinga kyebayita buvuma yina watuuse ayawukana ne boda ya Tanzania ayinawo ebizesenga 3 buvuma yina amalwaliro tekuliiko yadde essomero ku bizinga ebyawukana ku buvuma yadde lya nasale yadde lya primary emyaka 4 egya presentation abantu tebasobola na kusoma kirali okitegere bulungi naye yazimba amasomero mu nsi endala nazimba n'amalwaliro okitegere bulungi Museveni kyasobola okukola kiri kimu okusigala nga tumwogerako kusigala nga awa bano abavubuka abato ssente bamuyambeko okujja okwetika omusalaba nabo gwe bagenda okutwetondera mu maaso tubasonyiwe kubanga tumanyi ffenna tuli mu mbeera mbi abasazeewo besaddaaki basobole okufuna kye bafunye batereze obulamu nammwe tubasonyiye kaakati osula kusala amalodi kiki otegeeza debate ya leero
mbabulira ebintu byonna byolowoozaako wano mu Uganda bitambula bulungi mu mulembe gwa Museveni. Okay, nga ki ekisooka gwe byonna byolowooza bitambula bulungi ng'okusooka kyonna kyolowooza sigenda kumenyera kino oba kino oba kimu nange mwenjogerera wentandika okumenya ngenda kuba nnafuyiza ekintu kyokka kikoleddwa omukulembeze ekintu kyokka kyabadde akoze obulungi era negiri planning yamulemye yabadde kali kagodi ki sawa ya kwini olikuwa yatonye baleese emmeri 226 amono omulungi yazimba mu lutobazi amazzi Kampala yona eri mu ntobazi but tebagiplaningira ebibuga bingi ebiri mu mazzi ebiri mu ntobazi mbabulira byonna mubyogera olaba abatutegulira umeme enkuba lwe yatonya abo abamasanyalaze ofisi zaabwe ezajjula temugenda funa mukulembeze ng'alinga Museveni ebbanga lyonna era oli mutuufu temugenda funa mukulembeze ng'alinga Museveni kufuna mukulembeze alinga Museveni munsi Katonda yataddamu tuwa omukulembeze omubi nga Museveni obugalo obulira baliko bo bali mu kunafuya omukulembeze talina kyakoze naye amazima naye sooka otunulemu obukulembeze nze mbagambye ekintu kimu obukulembeze buva wa Katonda umeme yali ku ddiiro yajja nga yaddiiro already jangu wano obyogere abantu baliriza tukakalula presentation eyiye kayiye ono agikoye